Timu ya Bull FC yamu ku timu asitumu ebbiri ezikyali mpaka za Stanbic Uganda Cup ngene okutwa ku mutendera guno yawandulamu Sparks FC ku gole emu ku bwereere. Timu eno yawangula ekikopo kino season ewedde era akalulu kagisudde ku timu ya Sports Club Villa eyawandulamu Kireka United ku mutendera guno. Express FC yakyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi akalulu kagisudde ku timu ya Lugazi FC nga Vipers Sports Club egenda kuzanya timu ya Jinja North FC. Ajati Aisha Nalule omukungu wa FUFA agamba omutendera guno gugenda kuzanyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno. Fixture nga tugenda egenda kufuluma nga weekend tennaba kuggwako n'olwekyo amatiimu tugasaba geetegeke bulungi nnyo. Ennaku zino twali twazicommunicatinga dda era obudde buno bwali twabuterekerawo nga bwakuzanya round of 32 n'olwekyo tusaba amatiimu geetegeke bulungi nnyo. Ate Rojazi Mulindwa ngo naye mukungu wa FUFA agamba okuvuganya kwa amaanyi mu mpaka zino era tiimu egenda okwangula empaka zino egenda kukiikira Uganda mu mpaka za CAF Confederations Cup season ejja. Otunulira draws ze twalina ku round of 64 abanene bangi bafeesa era abamu akatimba tebakayitamu. Ku tiimu za Uganda Premier League zonna kwalamyeko 10 kitegeeza nti 5 ziri ttale. Ate bw'otunuulira ebifo engeri gye bigabanyiziddwamu 32 FUFA Big League etutteko 8 Uganda Premier League etutteko 10 ate ebifo 14 bigenze mu bali wansi eno aba regions. Emipiira emirala nga bwe gigenda okuba nga gizanyibwa Onduparak FC egenda kutuuka ne Junior Eagles, Pajul Lions egenda kuzanya Police FC, Mbalala City ezanye Admin FC n'emirala. Atenga tugenzeeko mu muzannyo ogwa badminton, Uganda egenda kukiikirirwa abazannyi 10 mu mpaka za All Africa Senior Championships ez'omwaka guno ezigenda okutegekebwa mu ggwanga erya South Africa. Bano abazannyi bagenda kusitula okugenda South Africa olunaku olw'enkya. Amos Muyanja y'omu ku bazannyi 10 aba badminton abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za All African Senior Championships ezigenda okutegekebwa mu kibuga Johannesburg e South Africa. Ono nga ye kapteni wa tiimu eno agamba bamaze akabanga akawerako nga batendekebwa era mu mativu nti bagenda kukomawo n'emidaali. Okusinziira ku performance yaffe mu All Africa Senior Championships teyali mbi, twali bakubiri mu bawala ate era n'abalenzi twakola bulungi. Nsuubira ku mulundi guno okulaba nga tuteekawo okuvuganya okw'amaanyi ate era n'okusuubira ebirungi okuviira ddala mu individuals okutuukira ddala mu team events. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 13 okutuuka nga 19 omwezi guno era twogeddeko n'abazannyi abalala ne batubuulira nga bwe beetegekedde empaka zino. Twagala osooka okwebaza of course the university yennyini okutukkiriza okubeera wano kituyambye nnyo kuba kaŋŋambe wiiki 2 zo zibadde za mugaso ate nti twalina ne league oba mwaziwulirako league ezaali erigogaawo nazo zatuyambako ate tulina essuubi nti obuwanguzi tubulina. Tournament tugisuubiramu birungi byerere kubanga tubadde tutraininga ne bannaffe mu camp, so expecting a better performance from Team Uganda. We have a lot of teamwork here, which will help us go with a team spirit. It will boost our morale to perform better, and Uganda is known to have one of the best support and in the whole of Africa. Tiimu eno egenda kusitula okugenda South Africa olunaku olw'enkya wansi w'omutendesi Kalimunda Ivan Drake. Ono agamba abazannyi bonna bali mu mbeera nnungi era agumiza bannayuganda nga bwe bagenda okukomawo n'emidaali. Ennamba tulina ennamba y'abazannyi 10 abakyala 8 abasajja 6. Tulowooleza ddala nti tiimu egenda kukolera ddala bulungi kubanga tetulina
buzibu na numbers bwe tubanga twetaaga okukyusakyusamu kitwanguyira kuba tulina abazannyi abamalira ddala. Abazannyi bano babadde bakuba enkambi ku ttendekero lya Ndejje e Luweero nga bamaze ssabbiiti 2 nga batendekebwa.